Olukiiko lw'abasawo ab'ekinnansi wamu n'abakulembeze ba disitulikiti y'Emukono olutudde ku kitebe kya disitulikiti e Kawuga. Abakulembeze ba disitulikiti eno mwe basinzidde ne bawera abasawo b'ekinnansi obutaddamu kusoloza nsimbi zonna okusobola okukwata ebyokoola. Abasawo b'ekinnansi badde basoloza ensimbi okuva ku mitwalo 2 okutuukira ddala ku bukadde okusinziira ku muntu gwe babakolera. Wano omubaka wa gavumenti Emukono Tom Fisher Kasenge wasinzidde n'awera abasawo b'ekinnansi obutaddamu kusoloza nsimbi okuva ku bantu be baba bagenda okukolako. Kati abantu badde bakifudde ekyabo kya busuubuzi ng'eri abantu abategeera ddala ekintu linatega munne ekintu newakitezeeyo amanyiiwo n'asimawo n'ayita mu bantu abalala mugende gundi asendesa amayembe era bagenda okujja bagamba nti muganoonye nga n'oli newanatandikira amanyiiwo kubanga process biteekawo yagirimu era kyali kigenderere. Bwe tuba tusanze nga ddala weebiri olwo nno tunaalabanga enkola n'abakulembeze okuva ku 1 paka ku 5 tukoze tutya okubijjawo kubanga birimu emisoso. Abasawo b'ekinnansi bagenze mu maaso ne baganisa mateeka okubalungamya mirimu gyabwe era ne basaba bannaabwe komya emize egibavumaganya naddala ogw'okusobya ku bakazi abagenza okujjanjabwa. Tetukkiriza musawo aleepinga balwadde. Omulwadde mujjanjabe akole ki? Agende. Abasawo b'ekinnansi Emukono baliko ebikolwa bingi bye bakoze ekireetedde abakulembeze baabwe okuvayo ne ssemateeka omujja afuga abasawo bano mu Kyaggwe okusobola okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka.